Ya neyanziza nnyo neyanzege nze nkusaba busabi ofuneyo olunaku lumu Charles James Senkubuge oyiteko mu kibuga wakiri Sande oteeke emotoka amafuta agawera mu motoka yo oyiteko mu kibuga ojja kulaba ate enkyukakyuka y'ekibuga n'ate ekisinga obukulu ojja kulaba akavuyo akali mu kibuga ekyomukyala Kisaka tukiyita kya mukyala Kisaka alwitwa kiyitanga kya Jennifer Musisi nekiddako ewa Kitaka kakati ekibuga ekyomukyala Kisaka bino byenzize okubalaga olunaku olwaleero ndowooza bw'anaaba akalidde mu ntebe ng'obukiiko bwonna bumaze okumu verifyinga nga maze omutongoza bino bye bimu ku byagenda okulabika nti atandikirako. Enguudo zino wano waliwo enguudo ezigattagana nnyingiko, waliwo Barton Street ndowooza olw'olumanyi lwambuka ne lugwa waliko Wilson lwero kati ssaawa zino we tuli ate lugatta ne ku Luwumu we tusookedde awo waliwo Market Street lwambuka ne lugwira ddala eri waggulu nga ku katale ka Nakasero lwero lwogenda okulaba ssaawa zino ate era still Barton Street negwa wansi netuuka wali ku Ben Kiwanuka Street. Lwaki nzize okubalaga ekibuga bwe kikedde n'entambula y'ebidduka yembeera gye nkugambye nti ekibuga ky'omukyala Kisaka bwati bwagenda okitandika nga bw'ojjukira nti bannaffe abapaka enkadde kati endi emabega egenda maaso n'okuddaabirizibwa abatakisi abaaliko babagamba nti bagende mu paaka endala bano baagaana okulayika nti bavaamu kakati bagana okuvaamu bavaamu ne bagana okulayika nti bava ku paaka eno enkadde era ne gye buli eno bukyanga bagikuba bye baati bo basalawo babeere ku luguudo naye nga kino kikontana n'ekyo ekyabalagirwa okukola. Babagamba nti bagende mu Namayiba, bagende mu Kisenyi, bagende mu Namirembe, bagende mu paaka empya, bagende eri waggulu ewali paaka ya Namayiba ndowooza yo gye njogeddeko naye baagaana. Oluguudo luno olwa Market Square ku sayidi konna kukwatiriddeko motoka za takisi nga boogenda maaso n'okulaba. Nkugambye nti abaali mu paaka enkadde abo balemerako bati bali munda naye bali bweru ku nguudo era kati ezo ze zimu ku takisi zogenda maaso n'okulaba wano baagaana okulayika nti bavaako abasimba ku mabbali ga luguudo. Kyenvudde gamba nti omukyala Kisaka wano wagenda okulayika nti atandikira Barton Street waggulu nga oyanaamiriza ogenda ku Yamaha Center oba ku Mutasa Kafeero nawo tugenda kulabika tukulaga ekifaananyi ekituufu ekiriwo nti jjaamu takolebwa bantu ate jjaamu takolebwa ntegeeza ab'ebigere ate takolebwa motoka za buyonjo naye motoka zino eza takisi ezaali mu paaka enkadde zezo zoolaba zaalemera ku luguudo mpitirivu nnyo wano ebbali n'ebbali w'oluguudo nga bwogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa Assault TV kyekyo ekifaananyi ekituufu ekiraga embeera nga bw'ogiraba wano ku Barton Street wegatira ku Luwumu era wegatira eri waggulu ku Pioneer eyo yembeera eriwo nti sayidi ne sayidi ate yafuuka paaka enkadde awo bweti bwe yafuuka motoka ezagirimu zonna nga bogenda maaso n'okuziraba zaagaana era baagaana okulayika nti bava wano wadde nga KCCA ne gavumenti yali ebategeezezza nti oba oliawo bagende mu bifo nga bwe baali babaluketinze naye ekyo okyagaana era n'embeera yeyo gyogenda maaso n'okulaba wano okukkirira wansi okugwa ku Ben Kiwanuka naye ekifaananyi kyekyo nti nayo oba oliawo motoka mpitirivu zibira ddala wano ne zigwira ddala eri naye nga nkugamba nti tuli ku paaka enkadde egenda maaso n'okulayika nti ekolebwa naye ku mabbali gaayo n'enguudo ezigyetoolodde embeera bwetyo bweri abasajja bano baagambana okulayika nti oba oliawo ekifo oba kyabulira nga bwogenda maaso n'okulaba. Kyenvudde gamba nti omukyala Kisaka ayolekeddwa okubeera idi omupya gana nabyo nga oba oliawo akalidde mu ofiisi. Tugenda kuba nga tufunayo mu babiri ku bannaffe bano abavuga takisi genda kuba nga batubuulira lwaki baagye ekiragiro ekya gavumenti okulayika nti bagenda mu bifo oba oliawo gye babasindika okugenda ne bagamba nti nedda tulina kubeera edduka n'ekibuga bwe kikedde enkya ya leero wano we tuli essaawa zino. Muzeeyi gyebale omulimu gwa takisi gugenda kutya tuli butereevu ku Assault TV si wa takisi okujja kampita mu buyisinze oyitamu buyisinga wano oyimiriddewo okumala eddakiika 3 waze kulambula kibuga adaso nago ninze wanera kale oyina gw'oliyenze kimuzeeyi oli bulungi bitambula bitya? Mulimu tugubadde mubi naye president yewali kutuddiramu ne tuddamu okukola naye obuzibu bwe tusanze be bannaffe aba City Council
batuwa route charts ziraga tulina tukolera wano ku Baton Street abakwata ku Jinja Road naye obuzibu bwe tusanze bo bennyini abakansa batuwa charts ezo bajira ne batugobawo wano mbate tugende mu Kisenyi kati you can imagine omuntu agenda ku Jinja Road omuntu ala mu Kisenyi abaana ajja ate mmoroka okujjayo abasaabaze okitegeera kati ensonga eyo yesinza otunyigamu mbadde ndo jawo pano nti babawa mulina okukoleramu era bwe mbasanze nga mukyali wano mbadde ndowooza nti mputtu si mputtu kubanga omuntu akwata ku Jinja Road toyina ngeri kijjo oba omanyi enguudo ezigenda mu Kisenyi naawe kennyini toyina ngeri kijjo osobola kuvaayo n'okugendayo nakyo obuzibu bwereere babanga abatuwa ddala ne batuweesa ddyo ne batugisaako kkono bwekityo bwe kiri kati bwe babalumba mukola mutya anti kati era tetusobola kubateekako maanyi kuba bo ge maanyi wabula tulina kubeera mu nteeseganya nabo tulabe nga tugira tukolera wano si lubeerera tugenda kubeerawo temporarily then tumale tuyingire mu paaka yaffe banaaba bagimaze ngamba operations bwe zijja ez'okubasengula mukubagana mukola muti tetulwana nabo nedda era bwe bajja ne bagaba mugyeyo emmotoka nga tuzivuga nga tuzijjawo kubanga ndaba wano mukozeewo engeri yakajjaamu kayitirivu sayidi ne sayidi jaamu tabaawo lwakuba nti obudde bukyali bwakumakya abantu bakyali batono tweyanze embeera bwetyo bweyimiridde twagadde tubalageko ekitundu ky'ekibuga nga bwe kifaanana sayidi eno nti bannaffe abaali mu paaka enkadde abasinga ate abasalawo wano we baba bagumba sayidi ne sayidi motoka zaabwe zogenda maaso n'okulaba nga bwogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa Salt TV bwe bityo bwe bitambula stage zaawo zo ziri wano nga bwogenda maaso n'okulaba kyo ekiri mu paaka enkadde nayo katutunulekoko katono tubalage ekifaananyi nga bwe kiri wano paaka enkadde bwetyo bweyimiridde nga bwogenda mu maaso n'okulaba nti bagiyibomye amayinja wansi mulimu gugenda mu maaso embeera bwetyo bweyimiridde twagadde tubalagekoko ekitundu kino ekyekibuga nga bwe kiyimiridde awo bwewatyo bwe wafaanana na wano bwewati bwe wafaanana nti takisi ezaali mu paaka eyo gyogenze maaso n'okulaba zo zaddira ddala wano abagenda maaso nakulabika nti ate emirimu bagiddukanyiza wano nga bwe tugenda maaso n'okulaba ku Salt TV ngenda kubanga nfunayo omukulu omwo nina ekibuuzo kimu kyengenda okubuuza nze nkulamusizza tuli butereevu ku Salt TV gyebale kikyoteesa ndi bubi naawe ate lwaki alako nga nali nkafunye kawunga kakiba bakkiriza okukola kagwayo kola biki ntika amandu mulala ninga ntika 30 kibeeremu naawe kibeeramu naye otikka munana naye bakuba sente ziriwa nakawa otwalira meka nakawa 10 oyinza kutwalira 10 ninayo ekibuuzo kimu kyenjagala okubuuza pulezidenti yali atugambye nti tetugenda kubanga wuliriza muzeeyi nkulamusizza kale bwe bityo ndi bulungi oyo akawunga kafuuse akawunga ate bamukkiriza okukola naawe okaagala akawunga bwe tebatuwa owabwe gye tusula nze nsula bweyogerere wali ku poliisi naye akawunga tekatuuka ng'ate tuli ku poliisi mu Kisenyi awo olabawo tetwafuna kwogera amazima naza sinajja n'atuwandiika amaanya ffenna n'abaana be tulina tetwafuna kawunga naye njagala okutegeeza nti kalabika kaggwayo anti kati bwe kaba kaggwayo kye batusuubiza kyekiriwo nina kye njagala okubuuza bwe baali bakomyawo takisi babagamba nti bano abayita tebabeetaaga ku bifo nga bino naye ate bakyagenda maaso n'okubeerawo tekibaleetere buzibu ekintu ekyo kiri bwe kiti gavumenti eba temanyi yandibuuziza ffe bennyini terwaki abantu bayita omuntu agenda naava ekiboga nga nebweyogere gye bamutumye tamanyiyo kati weba omuntu najja nabuuza nti bweyogerere eziriwa kati woba osirise bwoti ye abaana agijjawa kati paaka iyo bagimenya we bamala ogimenya omuntu abeera wano ng'agenda kawempe naye nga tamanyidde akawempe we ziri kati atuukeyo atya
gavumenti temanyi kyeyagala temanyi bya takisi n'abo abakulira gavumenti abali awo kakiiko akabeerako ne Museveni tebamanyi bya takisi yabeera mu ofiisi eri n'ali emmere n'agamba nti takisi ezo tetwagala bayita naye abeera takimanyi. Ekisembayo Kampala State Council erabika yafunye iddi omupya kikyoyinza okumusaba mukyala Kisaka executive director omupya abo bonna n'amongi bonna abali awo Lukwago yekka yamanye ebya takisi wano abo bonna tebamanyi ku mulimu gwa takisi guno nga gutambula bandibadde beebuuza ku bantu abali wansi ne bajja nga gwe lwotubuuziza oli amanyi bibye ono amanyi bibye nga lwakwata mu takisi oli asabuka oli buli muntu mu bya takisi abikwata nga lwayagala ngati ng'omusajja oyo mulaba avuga bibye yamanyi takisi ne mukama we kyanamuwa ne lwanagituusa naye ebyo oyo gwe baleese naye ajja kulwana n'abaliwo nga tamanyi bikomekereze nga naye alemereddwa. Tweyanzeege mukulu Charles James Nkubuge oyagala okulabako ku kiyembe bwe kifaanana gye wagulanga amasuuti mu biseera biri era ngenda kukomekereza nga nkulaga ekifaananyi ekimanyiddwa nga kiyembe ebifo mu Kampala byakyuka ebimu byasigala nga bwe byali naye ate ekiyembe takyusa bbala nga bwe yali na buli kati bwafaanana okuggyako nti ate ye byebimu ku bifo bya keedi ebikyali ebiggale ne gye buli eno naye nga yewandibadde wasibuka masiki ezisinga obungi mu Kampala olw'obukujjukujju bw'abantu abakolerayo naddala mu kutunga engoye. Kiyembe yeeyo gy'olaba eyo kiyembe leen yeeyo leeni ekujja ano ate nekusuula wali waggulu Ennaakasero nga bw'ogenda maaso onogiraba. Munzikirize mbaddiza omuzindaalo ekibuga bwe kiti bwe kifaanana eno sayidi eno bweti bwe yakedde era tufika tweyongereyo ali tubatuuseeko botya ebifo ebirala ate n'embeera endala eri mu kibuga nga bwefaanana. Omuzindaalo abali mu studio ngubaddiza.